mbasensudde mutya ne balemerako kakati naffe kye twakola kwe kukwata obujulizi bwonna obulaga nti tebayise mateeka tebakoze due diligence neno diiru nga waliwo n'obuwumbi buna mu obukadde nkaaga obuwumbi buna mu obukadde lukaaga 4.6 billion nga bagenda kuzijja ku buli obuwumbi 16 bwe nabagambye nga ate bazitaddewo nti zakustabilizinga kiteezi naye nga mukulu oyo kyofa togabye agamba nti omunagana agenda tukolera bwereere tumubuuza ate buno obuwumbi obuna mu obukadde olukaaga bwotadde wane ebbali ate ezo mwogerako zaaki nedda omuli omusajja agenda tukolera ku bwereere kumbe babala njawulo ne tudduka ewa igigi ne tutwalayo obujulizi bwonna kakati igigi n'afulumya ekiwandiiko ekyayimiriza ddiiru kakati eyo nayo nsonga yakunemutawaanya ddiiru yayiise so zeze ensonga nnya zetugugulana nazo nga njagala atulaba amanye nti ekyo olukwago si kikola ku lwange ng'omuntu naye nkikola ku lulwo munnayuganda byaddemu tugamba nti tulwana ntalo nkikola ku lulwo nti singa oleka mwami kyofa togabye ne bannene bayisaawo ezo ddiiru nnya kuba bo balaba mulyo kiteeza abantu baafa tubonaabona ng'eggwanga tunoonya we tuyiwa kasasiro tunoonya we tuliyirira abantu bo bali mu bizinesi bali mu ddiiru so ezo ensonga nnya nsimbi ekulinga Lord Mayor ne second member bannange ba kabineti yange kati kyofa togabye atagala byebyo bimutawaanya tewali kirala. Lord Mayor katono nnyo senga ensonga zino ennya nga bw'ozogeddeko teziiveemu nga bw'ozogedde what is your position gy'onogamba okugeza abakulu bano ne batabakwata ku mukulu w'amazaani Gobi ekyofa ne batabakwatako nga bw'ogambye mu alipoota ya Parliament kiki kyozzaako gwe nga gwe anti wulira nkugambye obuwumbi obubiri n'ekitundu mwami kyo obuwumbi obubiri n'ekitundu bw'ayagala okujja ku biliyoni 16 tajja kuzitwala ekino ekya Jospongo IGG yakiyimiriza kiri ekya lipoota ya Parliament bateekeddwa okukwatibwa kubanga lipoota ya Parliament neeyisibwa Parliament terina njawulo na ya IGG bw'oba wakwata Kisaka Luyimba Zinokero ng'osinziira ku lipoota ya IGG lwaki bano ababiri ba minisita ne Ramadhani Gobi nabo abali mu lipoota ya Parliament nabo tebakwatibwa ne bateekebwa mu kaguli so singa ebyo byonna tebikolebwa amakubo ag'okugenda mu Parliament tujjeyo be bayisiza lipooti ekirungi Honorable Nambozo wali awo nga tuddeyo mu Parliament mwe mwayisiza lipooti nammwe Parliament mwagala gamba nti muyisa lipooti netuulawo nga terina kuteekebwa mu nkola ekyokubiri kooti weeziri n'amakubo amalala naye njagala okukakasa ebyo byolaba mukulu kyofa togabye atagala mu diiru yamuyiseeko dda talina gyagenda biraza nkukakasa obuwumbi obubiri n'ekitundu tagenda butwala ng'abantu b'ekiteezi tebaliyiriddwa ekyo nkukakasa tugenda kufaafaagana naye n'oyo munaggana tagenda kutwala kiteezi nkukakasa tugenda kufaafaagana naye kubanga nayo diiru gye bayisaawo kati mulimu bino ebirala mu lipooti yennyini eya Parliament ebyo tujja bitunulako ojja kulaba ku lipooti we bagambye nti actually ne gavumenti yonna babuzeeko kugamba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni naye avunaanyizibwa ku nsonga eno kubanga baali balina okuwaayo ssente ez'okudicommissioninga kiteezi okusooka mwalimu obuwumbi 36 zize ziri nnya wetwogerera mu budget eriwo kati 2024-2025 mulimu obuwumbi 7 nga zakuggalawo kiteezi kujjamu methane oyo acid kukola ku leachate treatment plant eyo ebyo ebizize ebyo byonna ebyobulabe ebiri awo kubijjawo kasasiro oyo mujjawo waddewo green belt n'ebirala naye mwami Museveni ne bannene batawaayo era gwe gumu omusango oguvunaanibwa mwami Gobi singa ne mwami Museveni tayina immunity actually yomu ku Parliament mu report eno eyali badde naye agamba nti akwatibwe naye munnange ye takwatibwa okusinziira ku mateeka naye ng'era Parliament yalaze mu report wano nti ne mwami Yoweri Kaguta Museveni ne government ye bavunaanyizibwa ku njega y'ekiteezi. Lord Mayor Honorable Kyofa agamba bw'aba agenda naawe ogenda kubanga nti mulekeraawo okujolonga Lord Mayor nga amabaluwa mugewandiikira byonna mutuuleyo mu ministry byonna ne mubanga Lord Mayor ne authority temuba involvinga mu processes zino sebo eno lipoota ya Parliament yankiri yalinze bulungi manyine ya IGG sinalaba ku details erinnya Lukwago nyinza kubaamu nga mujulizi kuba nawaayo obujulizi bungi obulaga biliyoni 4 emikadde 10
ezaweebwayo okulaba nga Kiteezi alabirirwa bulijjo nze nzirwanirira nga n'Ekiteezi ku ground ngenda oyo kutuusa wano ng'enjege ebadde omwoyo kyofa togabye yagenzeyo gy'abeera kati n'oyo omunaggana abadde tabeerayo naye buli emyaka gyonna nga ndi Kiteezi tulwana kulaba nti tumalawo embeera eno obuwumbi obwo obunamu obukadde 10 mwebadde bagambira nti bapangisa ebimotoka bya lumala kiguleda miliyoni 2.5 kyexcavator miliyoni 2.6 buli lunaku nga mubagamba mubajja ne sente simanya malamu akawumbi kamu obukadde 5 ebyo byonna nga nze mbirwanako oyinza okukwata agoba nze ngoba babbi ate nange okukwata akuba enduulu nga ngoba babbi. Webale nnyo Lord Mayor Saronga Jiresu kwa tukenda kwongera okukuddira ennyonyi ddala ensonga zituzirabe naye ebbaluwa eno gye wawandisa agenda abiri chemical 15 gwe giwanikira minisita yagifunye minisita yagifulumye oyo nnyini onalebo kyofa togabya alina kopi wamwaddeko kopi agirina kale agirina kanya okumalirawo ddala endo amanyiko experiences the best teacher omuntu abadde mu Kampala aba amanyi byonna nebigabo bitambula yayizo kwa yejidde ku bwiresi yamutumye gamba yejidde ku otherwise minister atuma ati omuntu gwe tamutumye sogedde nti amutumye sogedde nti amutumye so wamulidda mwanjula ngambye nkwaniriza okulu Anderson Burora wali RDC mu Kampala ensonga zinoteekwa kuba ozimanyi tali mu office ngambye minister wagamba ajja kujja ku program kuno nga minister ate ne tugenda ne tulabamu omuntu eyawumula emirimu gye twaniriza mukulu Anderson Burora ngambye nti yali RDC mu Kampala ensonga ze Kampala zitegera bulungi ayinza tuga tuwadde mu migando mwami Kyofa Togabye yasuubiza okujja tazze he can't be represented ono munnamawulire manyi baba basoma amawulire mu kusemba yaawo balina keboogera nti mukulu gundi tumugezezzaako ku ssimu ye ey'omu ngalo n'alemererwa ono ye mumugezezzaako ku ssimu ye ey'omu ngalo ne kakati kusinza ku producer wange agamba ne kakati bamukubira essimu ye ekyali bizi essimu ye ey'omu ngalo akyagifuula bizi naye kabando nzungu sentalo naye okusinzira ku producer wange nti ne kakati akyamugezaako ku ssimu ey'omu ngalo eri bize agifuula bize mukulu lw'omushana kati tunakomawo abantu nga tebategedde nedda ssebo totwala eyo mukulu lw'omushana kabando wakula entalo nedda tusigale ku mulama tontwala eyo mukulu lw'omushana tuli mu kutunulira ddala kiki obuzibu wano buli luddawo ennyo olaba ne bino byabaddewo kati olaba Lord Mayor agamba nti bano badde babakotte obulagajjavu naate waliwo ne be baalese ebbali nabo balina okugenda mukuluza mbali Katonda wamaanyi Katonda wa kisa kakati mukulu Lukwago omubuuza ekibuuzo kya kisajja gwe ku lwaki tebakusiba for not making both necessary and unnecessary noise tulina okunoonya etteeka eryo omulimu gwe gwakukuba nduulu both necessary and the unnecessary bali babanga tebamukyajinze population eyinza okumuteekako omusango ogwo netamulonda yakuba enduulu ku kitezi that byakuzeemu birabye yagamba is an informer of IGG tujja kufaafaatagana nagenda nabeera whistleblower awo akoma kati ekyo kikuleetera the larger problem ya devolution obuyinza kubujja ku president kubuza perinfale awankiyite ntya nga bwe twakola decentralization obuyinza buve ku president budde ku district nga chairman wa district abantu mwerondere ababafuga mwefuge ku district level ne kugombolola town council municipality ne city so structure joyina erimu emirundi esatu oyina ba minister abo ba president
civil servant ayandibadde w'abantu bannakibuga nga beerondera district service commission or service commission kakati nawe wa president then nobeera ne road mayor yewaani and then finally nobeera bannanyini kibuga. So mu bannanyini kibuga which idea dominates? Kati nze abeerwa enshama fe ababeerwa enshama omulimu gwaffe kukola kasasiro na kumusuulasuula fe abeerwa enshama. Kakati mmwe ba zambaali bannanyini bizimbe n'abaagala okusula obulungi kololozi muyenga mwe mulwana kwejjaho kasasiro mubeere bulungi. But who dominates? Dominating yalonda road mayor bwe bulula obungi. So you find abajjudde mu slums who are IDPs, internal displaced people's camps, economy beegobye mu kyalo ne bajjula mu slums be balonda ba road mayor ne councillors. Kati owulidde road mayor agamba bannange ba businessmen mwe mujje tulwane amuyisani Drake Rubega mujje tulwane na bannanyini bizimbe. Is not saying sebe bamuloonya bamuwe petition. Ndozo muwulire ku TV kino kankiiseeko mangu muliwa mujje ku City Hall. Is inciting tenants bajje batandika olutalo ku bannanyini ki ku bannanyini bizimbe. So question eri nti mukulembeze w'abaani, which idea does he represent? So bw'olaba abantu abainvestinze mu Kampala bizimbe factories baani nga basobola okuyita mukulu Lukwago ajje banyumyemu bawayemu nga road mayor mzeyi wava muno ntajje eri Lukwago ku City Hall o City Lukwago yafuna omukisa okugendayo because it doesn't represent their interests. So kati problem eri mu structuring. The other problem, politics zaabwe nazo zakyana kito. Woowulire byonna byayogera omuwuliddemu ng'ayogera ku minisita kyofa togabye nze actually by the way to be very honest with you nali simanyi nti Kampala eyina minisita ngino okulaba abantu mukyala Kabaana nti ye minisita nze nali manyi kyofa togabye ye minisita wa Kampala because of both necessary and the unnecessary noise from mukulu Lukwago. All complaints za mukulu Lukwago ziri ku minister of state. Tosobola kumuwulira anywhere nga yina complaint ku minister. So question eri nti akola mu Kampala is the deputy the minister of state olitakola tamu impact bakanya kuki. You get actually by the way no mchalo na yakagenda na complaints tezibadde nyingi kati nawulira oba anyway after the elections zonezagwa because you know kubaza sagala kubera nga kabanda tamanyi speed limit kizibu kya mukulu Kale Keihura as inspector general of police ye yali yeraba nga IGP wa police ne yerabira nti was the political commissar. Umanya yali ayina omulimu gwo badde okimanyi IGP nti mukulu Kale Keihura we yabeerera IGP of police yali ne political commissar of the army. Kakati bo nga bamanyi mukulu Kereba Kandwanaho Salim Saleh Rufu General Salim Saleh Rufu bonga bamanyi nti Kale Keihura as the political commissar yali in charge of Kampala. Kakati mu biseera bya Musisi Kampala ebaveetya mu ngalo. So that was the fault of the political commissar mukulu Kale Keihura. Because naye mukulu Kale Keihura politics ze naye azizannya za Lukwago atunulira boda atunulira bino. So kyengezaho okulaga kiri nti kyofa tosabye bola Lukwago amutunulira kyofa togabye tokizamanyi okay kyofa togabye not tosabye okay sikusaba kyofa togabye mukulu Lukwago bwaba amutunulira kale kyofa mukulu Lukwago bwaba amutunulira naye takyogedde ayinamu ku nsonyi
abalagala kwogera mukulu Salim Saleh tomuwanda bigambo mukamwa ate tomulabe wali yaŋŋambye dda lwomushana kati tubiri tobyogera si bwakugambye agambye ki wategedde ki yaddaga nti ogenda kutandika nti ate kanetereze byogere ojjukira ebbaluwa mukulu Salim Saleh gye yawandiika n'agamba otaka kunetondera yorabu tusesole kakati bw'oba onoonya omanyi okutakula okumanya okutakula ebbaluwa bagirwaninga wano twagidiscasingako wano ebbaluwa emukulu kerebakano wano in his handwriting kacyanti kagamba kali katono nnyo naye akawandiika mu handwriting ye obudde se bunyina butono katusagala kujjukiza ate nga twabidiscasinga wano gagamba ojja kunetondera omuntu gwe nawe obuyambi bwange kakati mukulu bwotakula nga batakula jadda bwotakula kyofa n'omutakula ennyo olaba oli namunkekeera guru Serene Hotel you get so tosobola kufuna kizibu kya Kampala nga tonaba kutegeera oli and therefore bw'okigendako nnyo ojja kulaba nti tekigenda kutwala bbanga ddene nnyo ng'akulira Kampala mu serikale. So Romushana Katono tuli mu kunoonya one olutalo luva ku ki tulugonjoole tutya kuleeta musirikale mu Kampala. Absolutely. Oja envubambi musirikale byaterera corruption sikyagenda yeeri because ekyenyanya nze manye ebbeeyi yakyo corruption okugenda kuteera mwete musirikale naye investors bange katuyina poto so mpola kati Kampala obigenda okukomera nga oli ku musirikale but where is Kampala bw'oba yagala kutegeera Kampala okujajiira anti oluganda ebigambo ebimu mu Luganda tebirimu kati ng'okubwagula embwa bwezaala the correct word is okubwagula bukira ki mu Luganda ojja kukifuna kakati waliwo ekirala okujagira ente weebakira wansi nerelaxinga abanyankolera ekolita okujagira kati ovuga ku Northern bypass n'osanga ente nga ziri mu luguudo zijagiri ziwumuddeko nga ziwumudde olumu awo ku masanafu flyover ya masanafu nazisanga gwe nali ngenda okudropinga ne mugamba wenkomerawo nja kusanga wana accident and indeed nasangawo accident as a result of those cows. So that is Kampala eyina minister deputy minister of state ene mukulu Lukwago but singa omuvinga ku nte ezo nozimuvinga okubi asooka okugulawo olutalo mukulu Lukwago. So the idea of self governance awefira simanyi oba you are aware ogenda olabe mu petrol station zonna zibeera zijjudde boda ne mu mataawo ga bypass kati awo nga kituleera kiganye owulira enduulu ezo ku mataawo ago ndowooza olaba amafuta ngeri gye gookyeza abantu. Now you begin from Ntinda ng'ogenda mu kibuga here in Ntinda going to town in Ntinda alone oyina more than 6 petrol stations kantinda okola bako alone more than 6 petrol stations kuva ku Ntinda ngoyise Bukoto to via Rugogo bypass botukira ku main is 11 petrol stations. Then bwogenda main kuita Kamwocha you are talking about 15 petrol stations. Zino kusupplying amafuta in a week you need 60 trailers bine bimoloke binene bye bitambuza amafuta around that population of less than 10 kilometers in a week. Kat Uganda police eremeddwa okutaasa abantu kufa only on one truck and a small truck balemeddwa kyobola pizza bagamba abantu banaatera bafe anytime bagenda kufa babo bafudde you get and people are saying but police eriwa nga ne driver abadde akuba enduulu nga yeeyongerayo okudduka naga bannange kigenda kubatta but population nga bweyongera. Why? Because there was no police. So how are you going to police bino bitanka ebiri banda
waiseko bana no biraba ebyo bebikwata omuliro oyinawo university oyinawo information at any one time between Lugazi and Kampala wabeerawo trailers ez'amafuta eziwera 10 with million liters of fuel mu traffic jam. Eno Uganda katonda yekka yatukuma just a matchbox can kisoboka okuba ku luguudo awo wokka wokka ku traffic jam oyo from Lugazi to Kampala. This is not about Kampala. There is a letter from the one letter from the president. I remember that letter very well. Ngawa an order trucks ez'amafuta teziyita mu kibuga. You remember that letter? But where the president says trucks ez'amafuta teziyita mu kibuga, why do you allow petrol stations? How will they be supplied? So who is the president? Who is in charge? Who is the Omushana kutegedde bulungi gwogambye ekinatereza n'ekinamalawo emivuyo kuleeta musirikale kugambye emivuyo weeri because baleeta musirikale yajja they are increasing biromena kagenderere omusirikale asobola okujja kati nkutegedde njala kusooka kwegatta okusinzira ku producer nga ngambye minisita tuli naye ku simu alina byagala okwanukula kati honorable minister Kyofa togabye ndoza simu bamuza ndoza nebagifuna obidde muli mu ngalo saba honorable minister ensonga ziri nnya omulodi Saronga Jerias Lukwago zayogeddeku wano ezivudde nedda nsooka kusa omulodi zagenda okwanukula ezo nazo nsonga zayogeddeku wano eziyinza okuyambako okutereeza Kampala n'emivuyo gino okuggwawo naye nga yeesigamye ne kwa ripooti yabadde mu parliament ng'ezingiramu nti naawe wennyini okukwatibwa kyemanyi obadde olaba era ng'ogoberera nsaba twanukule ku ebyo omulodi byayogedde honorable minister. Ekisooka mbalamusizza nnyo mwenna abali awo ne mukulu wange honorable Nambuuze awamu ne mukulu wange Lwomushana. Challenge y'omulodi saba nyongere ku ddoboozi honorable minister okyali wansi nnyo saba nyongere ku ddoboozi parliament tuli fenna challenge y'omulodi Lord Mayor ne reporter ye ya parliament erimu ensobyemu omala ogamba abantu nti lipooti eyo yasinzidde ku byange bye nabawadde kati n'ogamba nti Kyofa tugabe bamukwate sirabangako ayagaliza mwana wa mujja we kufuuka kirungi oba sirabanga kayagala mujja we ebiseera ebisinga ng'oggyeko abatono ennyo yagaliza mwana wa mujja we ekirungi kubanga ekisonka obukulu nti Lord Mayor tekiri kuliko ditanjagala nange sikyali wange kubanga ffenna tuli mu kulwanira space mu jango omu kufa alina okubeera either empologoma omulala n'abeera akaweewo in short nti tulwanira mu jango space so kye tusinga okukola ffenna nze ne Lord Mayor nze ndi presentinga let me say NRM Lord Mayor representing abantu iri ffenna tulwanira space jango ya capital city who controls the capital city kakati mu jango muno mwe muli empologoma mwe muli anantilope tetufuba nti buli omu either alya munne oba asubduinga munne asobola okuyitawo kakati bwo ensobi yokka yabadde ku lipooti ya Kosasa Lord Mayor kwe kwewaana nga yakafuluma bweti nti ebisinga byonna evidence zange ate nga n'awandiisa lipooti eyo patana wa Lord Mayor awuddako emabega n'ogamba come on eyakukyawa bwawerekera akubanja awo osooka bw'oba omugezi nga weesikamu kakati eyo lipoota oyo we yagikubidde. Ekyokubiri bwe tuba tunaakwata omuntu tukwatawo emyaka 2 oba tukwatawo emyaka 15 gwe impunity ekijja olina mu nsi nti tolinamu na moral authority ekugamba mu butuufu binnemye myaka 15 sina kyendaga kange zayininga engende naye okubeerawo bulinaku ono bamukwate yo noosiba bameka. Ekyokubiri solution kijales up to now mbadde wano nempuliriza nengamba naye what the hell is this man talking
solution kijaleesa up to now nti bannange era bw'ojjawo kyofa togabye bino na bino na bino bigenda kutereera emyaka 15 oyimba olajana simanyimanyi oyaziina teri kyamagezi kyowaki kyoleeta ebyo kati byebisesa so kati Lord Mayor afuse kazanyirizi w'abaana so tumize bwe mutulira iseka n'okuseka ngamba what it is expecting naye amasitaling ekintu kimu abasenga muleka n'amasitaling ebibi ebyokubonya abo kudisorganizinga zipate zera ku myaka 15 asobodde n'okudisorganizinga buli kibiina kyayitamu naye bw'otandika n'olowooza tofadde bamusibye gwe okwadde okola ky'emyaka 15 216 nalinde mu birange kiteezi ne bamudecommissioninga yakola ki Minister nsabe ekigambo kyo before 2015 bagula ettaka Kasenge Lukwaga Company Advocates yewerereza ababbi b'ettaka ebye Kasenge 65 acres ne bagula ettaka Eddundu patana wa Lukwaga and Company Advocates yasooka okuleeta resistance temuleeta kasasiro waffe otandika okwebuuza naye ono alina kiki kyalina kyeŋŋambidde wali nti tuli mu jjangu tuli mu kibira naye ekibira kirimu engabi kirimu n'empologoma kaakati engabi erina kweyimirirawo ku lwa misinde mingi empologoma eyagala kulya kati kyaliko nti yeyeefudde empologoma kaakati kyufa okusavaivinga olina kudduka nnyo bw'otodduka nnyo gireka awo owedde kaakati ekizibu yagenda n'asanga nti afunye akagabi akagezigezi ko buli we bakatega bwe bati ne kayerula kubanga kalemeezi nkucwa kati kiki kimutawaanya so anyway birala nze bigenda byemu value nti value ya mwami Lukwago obwekuva yewaanya eggulu era yadde ku NBS kuno nti ye lipooti eri yonna efulumye kumpi yiye mutima gwange ngamba kyofa kati eyo lipooti eyo gitunulire n'eriisa ejjogi so mu bumpimpi abazungu bagamba eri biased Minister katono nnyo waliwo ekirala Zambali Minister katono nnyo njagala waliwo ekigambo ky'osoose okukozesa wali nti ali mu kwazina bwazinya kikyo wandi kisazizaamu n'otakikozesa olw'okwogera okusigaza olulimi olulungi naddala ku ddiini y'abannaffe abasiraamu ekyokubiri Lord Mayor akulumiriza nti oli mu kulwana kufuna njawulo kyova olaba n'ettaka lino eryaleeteddwa kuliko enjawulo gy'oyagala okufisaako saagala muyambeko mu kampuni yeggana eno olinako enjawulo anti kyeŋŋamba Lord Mayor saagala muyambeko mbuulire ensi ebyama bye for the first time leero musonyiye ekyo kyo kyenkiresebwa eki naye ekisinga obukulu kandabe enjawulo nti nze tuli ffenna mukuwulira Minister kandabe enjawulo nti nze kandabe enjawulo nti nze kyayita enjawulo kyekiki kyayita enjawulo namala essaawa 4 nga ntudde mu maaso ga mwami Lukwago ekisooka nekkakkanya n'entambula n'engenda ku kesise gye yangobedda nesimanyi oba ku luno yali ku kikuba yagamba bwansala wantwala miggo yagenda okulaba ntudde mu maaso ge n'akankana nemmala essaawa 4 munnyonnyola nti kabineeti yasazeewo bweti n'olw'ensonga kyetuliko kati stakeholders engagement ku resolution za cabinet zino 3 ne tukkanyanga abasajja ne tugenda ne mu budget ne mugamba budget eri bilioni 16 siyo budget yekola mu municipalities 9 zonna ne mukono juzi gye wagenda n'oyombesa tawuni Kiraaka mukono nti ate kati tunulayo kyemukono nimuga gwe wenyini wagenda n'otabula emukono era n'oweegatta kuba emukono nti temuleeta ano kasasiro naye temuleeta kasasiro kiteezi yabadde abayimirizaawo mwenna naye ekkubo mulyonoonye n'ebirala mu byonoonye ne Katikkiro yeetaaga okuzimbako waakiri ekisenge tuleme kudda mu bizibu bino bye twafuna so bainako sente zizo zirabye nti ye emenvu waliyo sente zizo nti ye wayonoona enkumba kuliko sente bweziti ne tukkaanya bwe tumala okukkaanya ne mugamba naye sente zino ezisigadde ti 2.5 billion zigenda kuyambako abakulembeze banno mu bitundu muno
bakole. Lord Mayor mugundi yennyingi ennyo ne mukwataganya ebigambo ebingi ennyo yagamba zile seza zammwe zakulya mwagala zirya ne mugamba kamoni nkugambye abakulembeze banno nga naawe muuli omwenda kubanga abakulembeze banno bonna omwenda bakwatagina ku kiteezi. So sente zino ekisooka temwali sente bilioni 16 za kukompensatinga kiteezi, temuli kigambo compensation. Lipoota yonna twagimuwa. Yamaliriza bwe badde bba n'agamba naye mmwe mulowooza wano kyofa tugabye teyakuttewo akakadde ka $. Ne mugamba omwami ono simumanyi naye kyemmanyi kiri nti ye muntu yekka yakavaayo n'ebituufu. Kampani zammwe 10 zonna ziri mu bya futuristic. Tukole amasanyalaze, kampani esobola okubeera mu myaka 5 nze nfa kizibu kya leero nzijjewo kiteezi owaleero tusobole okuwonya abantu okuddamu okufa. Nabadde tukyali awo twakawukana naye nga 11 abantu abakugu be ne bawandiika ebbaluwa ngaga bannange musengule mangu abantu ate ekisozi kizzeemu kiyulise. Tubadde tukyali awo ye n'awandiika ebibiri ate nga awakanya ebyabakugu be naye ng'amazzi gali agabayita backflow agajja ku backflow gamaze okwambuka kumpi mita 3 gamalawo abantu basengusa mu mayumba 10 mwe muli n'essomero. Ne mugamba owaayi abasajja bano engeri gye basoma ekintu kino kanzireyo mbabuuze muyinza otuyambako amazzi gano gatambule. Tajja ne bambulira ebizibu by'okutambuza amazzi ago ne bagaa kati ku bizibu ebyo byonna naye ekisinga obukulu ekizibu ennyo kyekiki olaba bleeding eno nti etoilet zonna fe tulina pitilatrines ng'ewammwe nti ye zonna zifuladi zitukoze tutya. Ne bagamba this is simple, we can try it. Kibatwalidde wiiki namba ne batuyamba amazzi. Era senga mulaba ebifaananyi gabadde gatambula ng'olooza kiyira wakubiri. Lord Mayor taddangako kiteezi era tamanyi kiri era taagala kumanya. Ne mugamba Lord Mayor almost every week tutuula mu komiti ekyalingibwa Prime Minister bakuyita tize nagenda kiteezi kyokka kuza tutulawo nakulusi wano mu ofisi ya Prime Minister tize sijja mu ofisi za Museveni. Kakati omuntu atayagala kumanya, atayagala kutegera kigenda mu maaso, atayagala kwetaba mu banne ojjawo mu authority atutandika okwogera bino. Okay. So kati biri ebyama bimusaasidde olwaleero naye lwaliddamu nze ebyange bya evidence kyamuleetera mulage ne kati zayagala era ezo ze zaali ne ku nguudo ndyoka ennyimirirewo kati kwe kulaba ku kamwenyumwenyu nti Kampala akola enguudo nze mmanyi kye nayitamu okusobola omukugira nga basabye bilioni 12 bakkiriza abakyayina okukola enguudo kunze okudda ku bbeere lya maama ndayira kitange nabuzani yeebase naluvule kapeeka temujjazimbwa mukole mangu enguudo mbalaba abagoba mu Kampala. I had to invoke my powers nga minister. Enguudo ezo ze bakola tezigenda waffe Nakaseke zonna ziri tusavinga abantu b'e Kampala abamulonda. So kakati issue y'ekiteezi tejja tukolera political mileage bulamu bw'abantu betuzannyirako. Tijja kulima nti Lord Mayor ali akutte ku kkubo nadde okulaba ekiri ekiteezi. Naye abantu ekisozi kiyulise amazzi tegalina wegalaga oguhaite guwanvu abantu bagenda kuddamu okufa nga ffenna tubatunulira bwe tuti. Honorable Minister, eyo blame game tejja kukola mikwano gyange. Era njagala reasoning yonna eri mu studio nti bwemba mu reasoning tusooke tugambe twagala kutaasa bulamu bw'abantu oba twagala kwetaasa nga ffe. Ye maama bwe tunalya tulikuta kutuuka ddi tunalya ggwanga byonna. Some of us tuli contented n'obutono bwe tukola ki bwe tufuna. Sirina plaza Orange Plaza mu Kampala agizimbye mu myaka 2-3 sente zivuddewa bilioni 2 n'ozimba Orange Plaza ku musaala gwafuna. Nange ntamtu okubuuza nti wazijjeewa. Kinagamye nti ebyo ebyama byejjadde mukwatako olunaku olulala. So kati Honorable Minister, ngenda kukuddira nsabo gino sigalako katono nina kyenja okubuuza ngenda kukuddira katono ne kasooka zijjawo obubaka buno katono sigalako tovaaku barometer kasameme tukyagenda maaso tovaawo.